lengera ekiri mu bwengula bwa Uganda basebo ne banyabo amanya n'eddoboozi daada yennyini bano boolaba si binyonyi ebyo byolaba si binyonyi guys basirikale bajaasi bajje lya UPDF Uganda bateevuunyanga ebinyonyi sooka obalabe wano mu bbanga twetegekera kulayira kwa President Yoweri Kaguta Museveni lengera wano Museveni twandigambye nti kati essaawa zino byasiba byonna kati bikutuka obukodyo bonna bonna abumazeeyo obutiisatiisa bannayuganda mu kaseera kano ng'agenda kwerayiza baleme okubeera nga baguguba okubanja obuwanguzi bwabwe ne DR forms. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza mbalamusizzaako nnyo mu kuliko obwakedde. Ekigenda mu maaso mu Uganda, gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumwabura nga yeetegekera okugenda mu lukuŋŋaana oluserebuleetinga okwerayiza ng'enjogera y'ennaku zino weeri kuno bakuyita kwerayiza. Yoweri Kaguta Museveni ekitatera kubeerawo mu kulayira mu Uganda nga bulijjo emyaka gy'amaze ng'agenda mu maaso n'okuba nga yeerayiza. Kigambibwa nti guno omwaka oba ekisanja ekyaleero akitaddemu ebinnonnoggo naye ng'ensonga emukozesa bino byonna by'olaba si lwakuba nti naayagala kulaga bukugu, ayagala kulaga mukolo guweesa kitiibwa nti oba gavumenti eyagala etiibwa ennyo nti erina ba-experts nedda, wabula bino byonna babikola okusobola okutiisa bannayuganda n'okubalaga nti nno bino bye tuyina tukola bino na bino na biri. So temulowoozaako na kwetantala kwekalakaasa ku lunaku olwo omukulembeze wagenda okubeera nga yeerayiza. Bakimanyi bulungi nnyo nti kuno kwerayiza era obuwanguzi bwa Uganda babusimaakinga babubba bubbi. Era bakimanyi, Mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi nti si ye mukulembeze omulonde. Kati lwakimanya ate n'ateekako na kino nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yandituuka mu kaseera ke kamu ng'ali mu kulayira kakati nno kino ekimukubya amameeme n'agamba mumanyi kye tuba tukola kye tuzzaako tubeeko obupya bwe tuyiiya, tubeeko obukodyo obupya bwe tuyiiya enkola empya. Kati era bwenjogerera kyanga wiiki eno etandika obwengula bwa Uganda bujjuddemu ba sky creepers ababongera parachutes mu bbanga abava mu bwengula aba flying squad bagenda maaso n'okubongera parachute mu bbanga ngene bakutte emigemera wala ebisi gwe bagezaako okwetoolwa ebitundu eby'e Kampala nga bagezaako okutiisatiisa eggwanga nti yonna bataddeyo security kubanga tebasuubira Kyagulanyi gy'agenda kuyita mu bbanga bateezeeyo wansi bateezeeyo naye ng'ekibakozesa kino nkugambye kutya si bumuvumu balinga abalaga nti nno baagala okutiisatiisa nti gootye ogabe bannanga basajja batusse singa tukola kino. Ako kabonero akalaga nti nno be bali mu kutya era be basinze okutya. Bino byonna bye bakola byakukangakanga ggwe munnansi oleme kubaako na kyobanja. Bakufuga obumbula emyaka emirala 5 nga tonyeenya mutwe. Kati akimanyi n'akalulu kano shadow government teriiwo, gavumenti y'ekisiikirize tennalondebwa. Bino byonna bikulaga nti n'akalulu kano kakwerayiza ka bubba. Oba otegedde ensonga eyo? Bino byonna byakutiisatiisa ggwe munnayuganda. Mwami Yoweri Kaguta Museveni asobole okulayira abakalakata emyaka emirala 5 naye ng'asoose kubatiisatiisa kubalaga nti nejje weeriri ayina ejje ayina buli kimu ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Naye ng'ennaku eziyise Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga erya Amerika abadde agenda maaso n'okwogera ku nsonga ezitali zimu era ng'agenda maaso n'okuyitisazinga gavumenti era ng'awanda muliro saa yonna ayingirawo. Gye bujjako maaso awo ngenda kubanga mubawa omukulembeze w'ekibiina kya National Platform tusooke tuwulirize ku bigambo bye biki byayogedde, bigambo ki byawerenkerezza naddala mbino akaseera naddala mu kano akaseera nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura agenda kuba nga yeerayiza nga ye mugamba. Oza kiki
kiki Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabala. Mpulira ye abagenda mu maaso n'okuba nga basaakaanya ekibiina kya National Platform timwagamba omusajja tagenda kulayira kati mukozeewo ki? Ekibiina kya National Platform tekibagambaako nti nno kiri mu kulwanyisa musajja aleme kulayira. Okulayira oba oli awo ayinza okuwalirizibwa n'alemerako n'alayira. Naye tekireetera bannayuganda agenda mu maaso na kubanja buwanguzi bwabwe bwe yeerayizaako. Amawanga gali vigilanti bino byonna gabiraba naye gasirise galinze akaseera akatuufu. Naye twebuuza nze naawe akaseera akatuufu ke kaliwa? Ke kali ludda wa? Uganda enaakoma ddi okubonaabona? Uganda mulikoma ddi okudaaga? Mulikoma ddi okukubwa? Mulikoma ddi okuwambibwa? Okuttibwa? Buli kyammwe ne muba nga mwebayiikiriza, mwe ne mugumyanga ne mukanyanga gumya mutwe, bwe babakuba, bwe bababba, bwe babacunya. So Uganda yeetaagira ddala enkyukakyuka. Uganda yeetaagira ddala enkyukakyuka. Ngenda kubanga nkuwa ku bigambo bino eby'omukulembeze ow'ekibiina kya National Platform, n'oluvannyuma ngenda kubanga nkwongerayo. Wuliriza. Dengere ekiri mu bwengula bwa Uganda basebo ne banyabo amanya n'eddoboozi daada yennyini. Bano boolaba si binyonyi. Ebyo byolaba si binyonyi. Tugenda kubanga tubiyitaayitamu. Barara is where Museveni comes from. My wife comes from Western Uganda. She's the same tribe with Museveni. And the rest of Ugandans actually have a false belief that the region where the president is privileged and has facilities is where Museveni comes from. My wife comes from Western Uganda. She's the same tribe with Museveni. And the rest of Ugandans actually have a false belief that the region where the president comes from is privileged and has facilities running, has good hospitals. Some actually tend to think that the Banyankole get tribal allowance. I'm so glad that you mentioned it, that under dictatorship, nobody is safe, not even where he or she comes from. You saw that people are so poor that they can die because of not having as low as less than $1. What is the plan? Once we change our country, the national corpus, the budget of the country, will not be focused on maintaining power, but serving the people. We are not reinventing the wheel, and like I've said in the past, I'm not claiming to be all-knowing, but I know that the intellectuals of the day, that so much money has been spent, so many workshops have been attended in the country and abroad, and solutions to terrible health care have been suggested. The countries like Kenya and Rwanda that have adopted them have improved their healthcare system, and our political elite go to those countries to get health care. I mean, many of our political elite, ministers and government officials died from either Nairobi, Aga Khan Hospital or in Israel. Kakati ngenda kubanga mbiyitaayitamu ku katini tusobole okubeera nga tubinnyonnyoka nga tutema kimu ku kimu. Kakati agamba Museveni gy'ava mmanyiiyo owatali wadde okubuusabuusa, ne mukyala wange gwe nawasa gy'ava, ne bannayuganda abasinga balowooza nti ekitundu ekya Western
kiri privilege kwegamba kisoosowazibwa kirina buli kimu oba okitegeera agamba balowooza nti kirina buli kimu that the region where the president comes from is privileged and has facilities running, has good hospitals. Some actually tend to think that the Banyankole get tribal allowance. agamba bannayuganda balowooza nti waliwo facilities waliyo ebyetaago ebimala era kibaleetera n'okulowooza nti oba abanyankole baamalayo bo bayinza okuba bafuna n'alaawensi ey'okuba nti nno nti ekika kyabwe banyankole kino alinga abakeneka ate era nga abaduulira ng'agezaako bagamba saagala mulowooze bwe mutyo newankubadde tebasobola kuvaayo kwogera bandibanga nabo bali ku lukato embonaabona gy'obonaabonamu nabo gye bano bonaabonamu neki ekireetera obutamanya buno mu ggwanga ate ng'ensi yaffe ggwanga ttono ki ekireetera okuba nga nayibawo tasobola kumanya kikukaabya ssaawa eyo kyekino kye mbagamba nti bannayuganda temusobola kutunuulira bizibu by'abantu balala nga bizibu byammwe kati abaganda bwe babeera nga bali eno nga bakyunyizibwa gavumenti neewamba neekuba netta abanyankole tebibakwatako era abaganda baba bavaayo nga beekalakaasa nga bakubibwa abanyankole baba tebibakwatako kubanga bo balaba si bizibu byabwe kyekyo bannayuganda kye mbagamba muyige okutunuulira ebizibu bya munno nga naawe ebizibu byo oba ekizibu kyo kubanga singa onookitunuulira ng'ekizibu solution gye wakozesa okisolovinga okusolovinga ekya munno wekinaakulumbaga ewuwo ye solution yemu gy'ogenda okukozesa okisolovinga ewuwo kitegeeza ojja kubeerako ne experience ku ngeri gye wasolovingamu ekyeyagundi kale ne mba mukigezezaako ne kigaana naye at least tojja kutandikira ku zero. Failure is a foundation of success. Okugwa kikitegeeza nti failure oba towanguddwa wabula obeera ku trials ku mulundi omulala wooli si woogenda okutandikira ekyo bannayuganda mukimanye so muyige mmwe mu tribals ez'enjawulo regions ez'enjawulo muyige okutunuulira ebizibu bya regions ezimu ng'ebizibu byammwe kubanga buli we kijja ne kitambula nawe kigenda kutuukako kati trade order yayisibwa ne mulowooza nti ekomye Kampala naye babeka abaakaabya amaziga ne basinga n'ab'omu Kampala naye nga kyajja ne kimerukawo nga mukiraba ne mukitunuulira ng'ekintu ekitabakwatako. Tukyagenda mu maaso. I'm so glad that you mentioned it, that under dictatorship, nobody is safe, not even where he or she comes. Abagamba nti nno azza akibakuutira nti wakati wonna wannakyemalira teri ali seefu keribeere eggwanga lye kebabeere baani abasirikale mu aba SFC temuli seefu UPDF ne munaakola obukodyo obutya ne mubumalayo temuli seefu obubonero bwonna bwe mukola bubalaga nti temuli seefu. You saw that people are so poor that they can die because of not having as low as the standard dollar. What is the plan? Once we change our country, Agamba emutunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe mulowooza ki ekigenda oddikyusa mulabye nga abantu bali mu mbeera embi nga basitaavinga nga tebalina wadde kye bayita leesa $, sente ezikka wansi w'edoola nga nazo tebaziina naye mulowooza ki ekigenda okyusa eggwanga lyaffe. the national corpus, the budget of the country, will not be focused on maintaining power, but serving the people.
okusinziira ku bajeti ekonkalingibwa ewambibwa ne gavumenti, ffe tetugenda kubanga tutunuulira kya buyinza, wabula twagala okutunuulira ekyokusaavinga eggwanga lyaffe. We are not reinventing the wheel, and I, like I've said in the past, I'm not claiming to be all-knowing, but I know that the intellectuals of the day, that so much money has been spent, so many workshops have been attended in the country and abroad, and solutions to terrible healthcare have been suggested. The countries like Kenya and Rwanda that have adopted them have improved their healthcare system, and our political elite go to those. Amawanga agasigadde agakoppye enkola ey'obunaayira, agakoppye sisitimu empya, facilitations, infrastructures empya, amalwaliro, amawanga ago geeyagadde. Sigamba nti nze mmanyi byonna, naye ntunuulira ekigenda mu maaso mu ggwanga lyange. Mutunulira amawanga ago agakoppye, buli kimu gagaagala amawanga gaabwe, ageeyagaliza, buli kimu waabwe bakitaddeyo. Naye tunuulira wano ewaffe. Countries to get healthcare. I mean, many of our political elite, ministers and government officials died from either Nairobi, Aga Khan Hospital or India. Era agambye mba mwagala ekyokulabirako. Baminisitaazi baffe wano, abakungu be tulina mu gavumenti, bwe baba balwadde, abasinga bafiira Nairobi, Aga Khan, India, tebafiira amalwaliro gaabwe kubanga nabo tebagenyumirizaamu. Kikulaga ki era kabonero ki? Gw'osobola okufumba emmere ewuwo n'oyita abagenyi, kyokka teggwe n'ogera n'oli eya neiba. Gwe ng'eyo togyagala n'olyamu ya neiba, wabeerawo ekitagatta, wabeerawo ekikyamu. Tukyagenda mu maaso, tukyali ku mulamu okugamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni akozesezza buli ekyetaagisa okutiisatiisa n'okukanga bannayuganda mu kaseera kano ak'okwerayiza, naye ng'ensonga yonna eri mabega w'ebikolwa bino tennategeerekeka, naye nga bonna obuufu babutunuulizza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nakugambye bamukoledde ne bbiiru nnamba enegenda mu maaso n'otuyigganya. Eno Kyagulanyi ye kalumanywera yabireeta, eno sovereignty bill si yaffe, era gwe munnayuganda tolina kyeraliikirirako. Kigambibwa nti baamiisinga mu bumiisinzi linnya lya Kyagulanyi liryali bulamu. Kati buli kimu bakyekola, buli kimu bakyekoze, kibatakolangako. Ennyonyi zisiba zeebongera mu bbanga entakera, naye nga mafuta gambibwa musolo ge gagenda mu maaso n'okubonaabona n'okwokyebwa, ate nga tuli mu biseera bya kazegeezege eby'okubanga eggwanga teririna mafuta. Ebyo byonna byonna oteekeddwa okuba ng'okola ki? Ng'obimanya. Oli ku Yugi Update TV, kw'osinzira obba ng'otuwuliriza, tukyeyongerayo gwe mukwano gwange mpuliriza. Yourself as in your persona, because we have many other Afro-pop musicians in Uganda, the so-called Mahingers, Chameleons, Very Cool, and many others. Why? And some of them have even tried political office. But what is it that in you that I also still want to understand, and even where my forthcoming book that is able to animate this sense of energy to move not just even the young men and the women, because I've been to Uganda and I've seen this with my eyes, sort of as a new persona, because we have many other Afro-pop musicians in Uganda, the so-called Mahingers, Chameleons, Very Cool, and many others. Why
Profesa abuuzizza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nkiraba oli muyimbi era nkulaba, naye nyina ekintu kye neebuuza era kye nze nfokasinzeeko. Mbadde mu Uganda buli kimu nkirabye, ndabye buli kimu ekitambula era ndabye buli kimu ekizze kikola. Mu Uganda mulimu abayimbi bangi, mulimu ba Ronald Mayinja, mulimu bani ba Misaki, mulimu ba Bebe Cool, mulimu ba Kenzo. Naye yeebuuza mu bonna abayimbi, lwaki ggwe? Kiki wakola? Kiki ekyenjawulo ky'oyina? Kubanga we mbaddeyo si bato, si bakulu, si bakadde, si baggeto, si basomye, bonna bonna baagala okugoberera, bakukkiririzaamu. Kiki ky'okoze ekyenjawulo? Abalala ekibalemye okukola mu byobufuzi oba mu geemu eno ey'ebyobufuzi, ng'alinga amugamba kiki ekyenjawulo ky'okoze? Okubanga ne gavumenti ogitadde ku nninga, ssaawa zino eri ku bunkenke, eri mu kuyiwa mu ddirime na buddirime lwa nsimbi lwa kulayira. Kuno si kulayira, kuno kuteekateeka byakwerinda. Oba okategedde akantu ako, kiki wakola? Ye yeerabidde nti nno is speaking to an ideology, si Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era eno ideology singa esigibwa mu muntu omulala, kyenzikiriza bannayuganda baba serious enough, esobola era okutambula okuspreadinga. Katweyongereyo n'ebigambo bino. This that I'm doing, anybody. Why not any other musician? Why? Professor, honestly, there's nothing special about it. Not the reason. This that I'm doing, anybody can do. All you need to have is the decency to know that you're not special. Agambye Profesa tewali kintu kiri special gye ndi, tewali kyenkola omuntu yenna mulala kyatasobola kukola, wabula ky'olina okumanya gwe buteemanya era na butwetwala nti n'oli so special eri abalala. And to know that you are because we are, and we are because you are. And I'm Gwe kwe kumanya nti nno oli ekyo ky'oli ku lwaffe, ate n'abo baliwo ku lulwo, nabo bali awo ku lulwo. just like as an artist, I rose not because I had the most beautiful voice, no, but simply because what I was talking about in my songs is the common plight of the people and the thousands and later on millions that followed me and supported me were only Agambye saatutumuka kuba muyimbi lwakuba nti nalina eddoboozi eddungi. Ekyo mukitegeere, wabula natutumuka ku lw'ebintu bye nali nnyimba eri bannayuganda ebyali bikwata ku mutima, ng'ensonga eno bagyetaaga. Era y'ensonga eyatwakitinga enkumi n'enkumi z'abantu okuba nga bangoberera. Tewali kirala, tewali kintu kiri special kindiko. Tukyeyongerayo, wuliriza. seeing themselves speak through my voice. That is when you know my concerts, when they come. And before you know, 1, 2, 3, 100, 1,000, 10,000, 100,000 millions are associated with you. Anybody and everybody can do this. All they have to do is to think, especially in the context of artists, all they have to do is to think beyond Friday night. As simple as that. Era n'abawa n'advice naga tewali kiri special gye ndi, kye mulina okumanya era kye mulina okukola kwe kumanya nti nno buli lw'okola ekintu nga kigasa abantu abalala, basatu bajja kugoberera, ekijja okuvaamu 100, 10, 10 na 10 zigoberere,
n'ekyoba okulembeze ennyo amalala mugeewale. And indeed, to look into history, to learn from history, we have had great people that I idolize Bob Marley. Bob Marley was a great artist. He spoke about all these things. Era abagamba n'okumanya ennyo okubeera nga musobola okumanya ebyafaayo. Mutambule n'ebyafaayo kuba ye azze agoberera nnyo ebyafaayo. Azze agoberera omusajja gwe bayita Bob Marley. Bino byonna byakola Bob Marley yali yabyogerako dda. Yeyogiranga ku bintu. The only thing that he needed to do is to speak about them on a more formal platform. And it seems Era n'abagamba Bob Marley ndowooza tetwawukanamu wadde n'akamu. Wabula Bob Marley kye yalina okukola kwe kwongera ebigambo byayimbanga mu nnyimba obbijjayo n'abyogererako ku platforms endala nga nze bwe nabijja mu nnyimba ne mbitwalako ku bituuti mu campaigns. Kati ye kye kimufudde ow'enjawulo okukirako abo naye nga anyone asobola okuvaayo n'akola ebintu bye bimu Robert Kyagulanyi Ssentamu by'azze akola. think about these injustices and all that. And maybe I've just been reminded that sometimes something needs to happen. I was like all these other artists, professors, until I was 35. I mean, I became a star at a very early age of 21. You know, and I was singing about the girl and the dreams and the rides and everything. And indeed, by 23, 25, I was one of the most popular, if not the most popular and successful. Yes, ebyo tubiwulidde bulungi nnyo. Lwaki mbatutte yonna yonna? Njagadde obbalaga nti nno omuntu agenda maaso n'okubakulembera ku kikye muliko kugamba talina special kyali, teri kintu kiri special kimuliko, naye asobola okufanga mmwera. Olw'okuba nga ddoboozi eribakulemberamu temulowooza nti nno ye tafa, wabula asitudde idea egenda okuba nga ezuukusa bannayuganda ssaako n'obbanunula. Okisegedde? Kati y'ensonga lwaki yo gavumenti ekirabira wala gwe ky'otasobola kulaba. Era bino byonna byegenda mu maaso n'okukola kola road block, ate nga bakimanyi bulungi nnyo nti Kyagulanyi ali mu America. Security gitayitinga, byonna bikola bya butiitiizi na kuteeka value ku muntu oyo gwe gw'ojaajamya. Ayinza okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwo gwe gw'otalaba. Gavumenti yennyini nnyini yegenda mu maaso n'obbagamba nti Kyagulanyi talina kyali. Bw'aba nga talina kyali, zeeni yo mugibuuze bino byonna ekola byaki, waaki eri ku bunkenke? Omuntu atalina kyali takumalira budde, era buli kimu okola tofaayo. Ne gavumenti eri so strict, ebaza amateeka, ekoze buli kimu, eggyeyo abawanvu n'abampi, tetudde eyo omusimbi lwa muntu ogwo omu. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira obanga otuwuliriza. Baganda bange olw'obudde munzikirize nga nkome wano, twesangeyo mu comment section nga n'ekibuuzo kye tugenda okuba nga tudisikaasingako kiri nti lwaki olowooza ku kulayira kwa leero Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa adiployinze 10,000 z'amagye aggyeyo buli kabadi akayinza okuba nga katiisatiisa munnayuganda? Olowooza Mwami Yoweri Kaguta Museveni atidde okulayira? Oba okulayira kuno naye akimanyi bulungi nti nno okulayira ndayira? Naye bannayuganda beetegefu okufugibwa oba nedda?
twesangeyo mu comment section. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.